Mukama waffe yeebazibwe, balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kaakati nkomyewo ne episode ey'okusatu okwogera ku New World Order. Jjo nzijukira namaliriza ndi ku episode ya kubiri era nga njogera ku nteekateeka Sitaani gy'akoze okukyusa ensi oba gye bayita New World Order. Eno agenda nnamba era nababuulira jjo mu episode ey'okubiri nti eno constitution ono ssemateeka abagiddwa nga Sitaani amuteeseteese ebyasa n'ebyasa okukyusa ensi. Lwakuba nti buli mulembe azze ayagala okuyisawo constitution eno okugitongoza ku nsi n'emulemerera. Azze akikola ng'akozesa abakulembeze b'amawanga aga G7 nga mwotwalidde n'Amerika ne bamaliriza nga batuuse okumalako ebisanja byabwe oba term of offices nga tebatuukiriza mulimo guno. Kati nze bagamba tulina kye tusobola okukolawo naffe ne tukyusa ebintu bino. Ebimu ne tubiwakanya, ebimu ne tubinafuyiza ddala nga ne bwe binaaba bizze bijja kuba tebitulinaako nnyo buyinza nga tusobola obbiyitamu n'okubiwangula. Era leero omulamu omukulu gwe nnyongedde ku New World Order gwe guno. Tugenda tutambulira ku mulamwa mu episode eno ey'okusatu ogugamba The New World Order and Alien Invasion. Kaakati abooluganda, kye ngenda okusinga okwogerako kwe kujja kwa aliens ku nsi. Aliens kino ekigambo kitegeeza abagwira, naye ate nze engeri gye ngenda okyogerako sitegeeza kya muntu mugwira eyavudde mu ggwanga eddala n'ayingira eggwanga eddala, naye ntegeeza abaana ba Sitaani abaazaalibwa oluvannyuma lw'aba foreign angels bwe bajja ku nsi ne beegatta n'abantu ku nsi abaatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kati omuntu omu ayinza okwebuuza aliens zajja zitya okubaawo ezoogerwako? Aliens bwe zito bwe zaazaalibwa through the intermarriage of foreign angels with human beings. Era nga sinnagenda wala, nina ekintu jjo kye nayogerako lwakuba simanyi oba nakyogerako mu bubaka buno bwa New World Order, nga nsomesa ku myoyo egitutawaanya oba emizimu gyonna gye tulwana nagyo ng'ekkanisa. Ghosts oba demons ate si be ba foreign angels. Nedda, ba foreign angels gye bali era balina ensi yaabwe wansi mu bottomless pit oba mu bunnya obutakoma gye babeera, nga kye kibuga kye bayita Forbidden City kye baazimba wansi mu magombe, era eyo gye baateekebwa abasinga babasibira eyo. Kaakati emizimu gye tulwana nagyo ng'ekkanisa oba gye tugoba ku bantu nga tubasabira, ate bo si bamalayika ba Sitaani, wabula gy'emyoyo egyafiirwa emibiri gyabwe oluvannyuma lw'amataba ga Nuuwa okubaawo. Kubanga gino emyoyo baali baana abaazaalibwa wakati mu kwegatta kw'aba foreign angels n'abakazi ku nsi, nga bwe kyawandiikibwa mu lubereberye essula ey'omukaaga. Kwa Bayibuli egamba nti awo abaana ba Katonda bwe baalaba abakazi oba abaana b'abantu nga balungi ne balyoka beegatta nabo era ne beerondera buli gwe baayagala ne babazaalamu abaana nga be bajjaayantisi ab'omulembe ogwo era n'ab'emirembe egyaddawo nga baali basajja b'amaanyi, basajja ba kitalo nnyo. Kakati abo bajjaayantisi abaazaalibwa mu kwegatta kw'abamalayika ba Sitaani n'abantu ku nsi oba n'abakazi ku nsi, gy'emyoyo kati egiriwo egitutawaanya, ge mayembe, bye byokoola, gy'emizimu era n'egisinga gy'emisambwa. Kati ate bo si bamalayika ba Sitaani n'emyoyo egyo, kubanga gyalina omubiri ku nsi oluvannyuma lw'okuzaalibwa naye gyafiirwa emibiri gino mu mataba ga Nuuwa. Era ekigendererwa lwaki Katonda yaleeta amataba ga Nuuwa kwali kuzikiriza bajjaayantisi bano bafiirwe emibiri gyabwe baleme kubeera ku nsi mu nsi ey'abantu
kati naye olw'okuba nti gyali myoyo egizaaliddwa gyasigaza emyoyo kati egyo gy'emizimu gye njogerako olwaleero. Njagadde naako nkabagambe nga sinnagenda wala mu episode eno ey'okusatu. Kati sitaani alina obwakabaka bwa mirundi mingi. Alina obwakabaka obw'omu bbanga obuyitibwa obw'abalangira ab'ekizikiza oba abayitibwa ba principalities abafuga mu bwengula bw'ensi. Alinawo n'obwakabaka obw'omu nnyanja bwe bayita marine kingdom. Obwo obwakabaka bukulemberwa omukazi oba omusamba omukazi gwe bayita Nabuzaana oba Jezebel. Yenna abakyala omukazi afuga mu bwakabaka obwo. Era guno gwe musamba sitaani gwawadde obuyinza n'amaanyi okwonoonesa ensi, ogwogerwako ne mu Kubikkula essula ey'okumin'omusanvu. Kakati njala bagamba ne aliens nabo baana ba sitaani era gye bali, lwakuba nti bo ekibaawukanya ku mizimu n'emyoyo emirala bo bali wamu naffe wano ku nsi, era baazimba ebibuga wansi mu ttaka mu mawanga ag'enjawulo. Kati ekiseera kituuse nabo baagala bafune eddembe lyabwe baveeyo wansi mu bibuga byabwe mu underground cities ze baazimba bajje ku nsi bafuge. Kati olwaleero era n'abatera okulaba amawulire jo President Trump baamubuuza ekibuuzo ng'ali ku Air Force One. Nalaba ka kiripu ako ka vidiyo nga munnamawulire we amubuuza nti ddala aliens gye ziri, teyakiwakanya lwakuba yagamba ngenda tegeeza Pentagon efulumya information yoyo bwe kinaaba kikkiriziddwa kubanga ono information yali classified. Ekiraba kitegeeza ki eri ggwe nange abasabi oba abeegayiriza nti bw'olabanga president w'amawanga aga G7 ng'atandise okwogera ku bintu ebifaana bwe bityo ebiri classified naddala nga information ali classified nga tateekeddwa kubeera mu public, omanya nga bumanya waliwo ekijja. Era nze bwe yakyogedde nategeredde nga bye bino Mukama byazzandaga. Kati olwaleero America yawula ekifo kya aliens kino era kyekifo kye bayita Area 51. Baawulira ekifo kyabwe lwakuba nti bw'otuuka mu kifo kino kiri mu ddungu. Area 51 terina mu ddungu lya Nevada gyeri, kifo baakyawula era nga wansi waakyo gye baazimba ebibuga ebya aliens era gye zibeera mu ggwanga lya America. Kati olwaleero sitaani okusinziira ku nteekateeka gy'akoze eya New World Order, enteekateeka ey'okukyusa ensi, ayagala ne aliens zijje ku nsi zimufugireko n'ekigendererwa eky'okutta n'okumalawo ekkanisa n'okulimba abantu ku nsi okubaawukanya ne Katonda. Kaakati engeri gy'alo kikolamu yeeno, ayagala aleete aliens by 2030 zibeere nga zimaze okujja ku nsi nga zizze ne solutions ku buli kizibu oba solution ku buli ndwadde. Olwaliro amawanga galimu endwadde ezimanyiddwa nti ezo teziwona kati nga kansa wa mirundi mingi, naye aliens zino ziteeseteese okujja ne cure ku buli ndwadde eyitibwa kansa, era nga bakikoze kagenderere okulimba abantu ku nsi nti be bakatonda abaatonda abantu ku nsi n'ensi yonna. Kambabuulireko sitaani kino ekintu tagenda kisulawo mulundi gumu bwe tunaaba tetusabye, kubanga bwe tugaana okusaba bijja kujja byonna nga bw'abiteeseteese. Naye njala kutegeeza eno enteekateeka yagikola dda ng'atandikira ne mu masomo aga physics ne science ge tusanga mu masomero. Era essomo lye bayita astronomy ery'okusoma ku munyeenyi, eryo essomo sitaani yaliteekawo okuteekateeka aliens okujja ku nsi. Era omwo mw'osangira ekyogerebwa era ebisomeseddwa nga bagamba nti waliyo planets endala. Amazima ge gano, there are no other planets. Katonda yennyini Yesu yaŋŋamba ebigambo bino bagambe yatonda ensi eno ey'abantu nga ye yokka ey'abantu.
era ffeffekka abaatondebwa mu kifaananyi kye. Ensi ey'okubiri gye bayita ensi ey'obunnyo obutakoma oba the bottomless pit eyogerwako mu kubikkulirwa. Ensi eyo y'ensi ey'ekizikiza era y'ensi erimu ekizikiza ekikutte nga kiramu nga ggwe, kubanga ebintu by'omwoyo byonna biba birina obulamu era nga bitegeera. Kaakati bw'oyita mu nsi eno gye bayita obunnyo obutakoma ne weeyongerayo n'oyambuka waggulu, oyingira ensi gye bayita eggulu oba universe gye bayita heavens. Eggulu lya mirundi esatu kubanga ziri universes ssatu naye nga yonna nsi emu era nga nsi ya Katonda. Kati eno bottomless pit gy'oyitamu okutuuka mu ggulu y'ensi gy'osangamu amagombe oba world of the dead, era y'ensi Katonda mwe yateeka egeyeena omuli ennyanja eyaka n'omuliro, the lake of fire. Kati eno ensi y'abantu Katonda mu kugikola yagiteeka mbu engulu obunene bwe bayita the bottomless pit n'agiwummuzaawo, kubanga buno obwengula tebukoma, bunnya butakoma, tebulina ntobo, bunene nnyo businga ensi eno, tebulina we bukoma. Kati bw'osukka awo tewali nsi ndala, wabula ensi endala eriyo y'ensi y'abamalayika bano abaagwa, balina ensi yabwe gye baazimba mu bunnya buno obutakoma era gye babeera ebbanga lino lyonna. Kaakati bw'osukka ku ebyo tewali nsi ndala. Kati lino essomo lya astronomy, okusoma ku munyeenye n'okusoma ku planets, lino ssomo lya Sitaani lye yaleeta okuteekateeka ensi n'okuteekamu abantu ekirowoozo nti olunaku lumu bwe lukya aliens ne zijja tuleme kwewuunya, tujjukire nga bujjukizi nti kozi wamma baatusomesa ne mu physics ne batugamba waliyo planets endala. Kati kitegeeza ezo planets ye wabeera aliens zino era zizze okutuyamba. Kati njagala bagamba zino aliens zenjogerako ziri wano ku nsi, teziri wansi eri mu magombe, teziri mu bunnya obutakoma, teziri mu ggulu, ziri wano naffe, wabula zeekukuma oluvannyuma lw'amataba, kubanga zaatya ekyatuuka ku nsi Katonda bwe yaleeta amataba ku mulembe gwa Nuuwa. Kati zaatya okufiirwa emibiri gyazo ne zisalawo zeekweke wansi mu ttaka era ne zizimba ebibuga wansi mu mawanga ag'enjawulo. Naye kati obuzibu obuliwo lwaki mbagamba ebintu bino abooluganda, nti ekiseera kituuse, Sitaani ayagala kuleeta ggye lye erya aliens zino zenjogerako, abasajja be nalaba ab'entiisa, ebikulekule ebitategeerekeka, abamu baakula bubi, abalala bali mu bikula by'abantu, abalala bali mu buli kikula ekya buli kisolo ky'omanyi ku nsi, kubanga bano bamalayika ba Sitaani bwe baagwa ku nsi mu kusooka nga tebannaba basiba kubasula wansi mu bunnya obutakoma, baalina eddembe nga batambula ku nsi. Mujjukire ne mu lubereberye Eva omusota gwamusanga mu nnimiro, gwalina eddembe okutambula wonna we gwagala, kubanga Sitaani bwe yagwa ku nsi baali tebamusibye era yagwa ng'alina eddembe okutambula wonna wayagala. Era mujjukire ne ku mulembe gwa Yobu yagamba atya Katonda, yamugamba nti obwedda ntambula wano nawali ku nsi. Katonda kwe kumubuuza nti olabyeko ku muddu wange Yobu, oba olabyeko ku muweereza wange Yobu? Kitegeeza Sitaani mu kusooka nga tebannamusiba yalina eddembe okutambula ku nsi ne bamalayika be, era gwe mukisa gwe yakozesa okudifayiringa abantu na buli kitonde kyonna Katonda kye yatondera ku nsi. Era awo mwogwo omulembe gwa Nuuwa we baadifayiringira ebisolo, bamalayika bano beebaka n'ensolo zonna ku nsi ne bazidifayiringa ne bazizaalamu ebyana. Kati awo wava Greek mythology, woolabira bakatonda ababayonaani abamu nga
bayina emitwe gy'abantu, eno bayina akabina kambalaasi. They are half snakes, half humans. Half horses, half humans. Kakati kyekino ekintu sitaani kyera kyali mu kuleeta mu New World Order kye yatandise okuteekawo kye bayita transhumanism, okukyusa abantu okukyusa obutonde bw'abantu ku nsi. Era olaba batandise okukireetera mu human rights. Omusajja yenna alina eddembe mu mawanga agamu, kati nga mu America nti omusajja alina eddembe okwefuula omukazi, which is very wrong. Kino sitaani ekintu yakikola dda ne ku mulembe gwa Nuuwa, ye ate teyakoma bukomi gamba nti buli muntu alina eddembe okwefuula kyagala, naye yatuma bamalayika be ne beebaka n'abantu ku nsi n'ebisolo ne bakyusa ekikula ky'ebitonde byonna. Kati awo emizimu we giva gye tulwana nagyo olwaleero, era ne ba aliens bano baazaalibwa okuva mu intermarriage eyo ey'aba fallen angels n'abaana b'abantu ku nsi. Kaakati obuzibu obuliwo bwe buno nti ekiseera kye tulimu abooluganda, aliens zino zaagala zijje ku nsi zifuge. Era Yesu yandaga ebintu bino nga ŋŋamba, nonze jje era nteeseteese abalwanyi abagenda okulwana okulemesa ebintu bino. Waliwo ebirina okubaawo naddala ebyawandiikibwa mu Bayibuli, kubanga ekigambo kya Katonda tekikyuka. Obunnabbi bwonna obwawandiikibwa mu kitabo eky'okubikkulirwa buteekeddwa okutuukirira. Naye njala bagamba eno enteekateeka New World Order okusinziira ku sitaani byateeseteese okugireeta, bwe tukkiriza nejja buli kimu kyabaze mu constitution eno eya New World Order agenda ne kikolebwa nga bwe kikolebwa emagombe, amazima gali nti ensi eba egenda kwonooneka nnyo. Yensonga lwaki Yesu teyandibindaze, teyanditugambye banne mugolokoke muyimirire musabire amawanga, musabire ensi, nga ddala kkiriza byonna sitaani byayagala bikolebwe ku nsi. Kati we mbagambira nti aliens bwe zijja nalabanga kye zigenda okukola kuyigga balokole. Era Yesu yankolera demonstration nga zitandikidde ku nze, nalaba kuba okundaga ekigenda okujja nalaba zizze nga zatandikira ku nze. Kati mbakoola yonna gye muli mugolokoke tulwane. Buli mwegayirizi yimirira tukole omulimu. Waliwo bye tutagenda kuwakanya kubanga n'olwaleero ebisiyaga weebiri, obugwaga weebuli, naye era tebikoze mu maanyi gaabyo. Kambawo ekyokulabirako ku pulezidenti gye yaliko mu ggwanga lya America. Pulezidenti Joe Biden baamukwasa enteekateeka eno eya New World Order ne bamugamba amawanga gonna aganaagigaana agateekeko sanctions. Era bwe yagireeta yamulemerera olw'ekkanisa nti abeegayizi weetuli tusaba. Yamaliriza akuttemu etteeka limu lyokka erya LGBTQR n'ayagala okulyenfoosinga ku mawanga gonna. Era twamaliriza eggwanga lyaffe ne gavumenti wano eyaffe ng'erigaanye n'amawanga mala gaaligaana etteeka ly'ebisiyaga. Kikulaga ki? Nti bwe tunaayimiriranga okusaba, Katonda affe ajja kuwuliranga okwegerera kwaffe, abeeko byatuwonya bireme kujja, n'ebiba bizze tusobola obbinafuya olw'okwegerera kwaffe. Kubanga Katonda waffe talina kufa kwa mononyi kwasanyukira. Ayagala abantu bonna balokoke ku nsi, ayagala abantu bonna balokoke, ayagala abantu bonna batuuke mu ggulu. Kati nze mpulirayo abagamba muleke ebintu bino bijje kubanga byawandiikibwa. Kankubuulire, New World Order etegeeza kino. Yesu yaŋŋamba etegeeza sitaani ayagala buli ekikolebwa emagombe kikolebwe ku nsi. Era yaduplicatinga ekyawandiikibwa naye n'afuna ekikye ekya New World Order ekyawandiikibwa ekigamba mu Matayo ssula 6 olunya olw'omwenda, Yesu we yatuweera essaala n'agamba musabenga bwe muti, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Yatandika bw'ati, Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bwo bujje. Munansonyiwa abooluganda, eno essaala Yesu yajogera bw'ati, yagamba Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe.
n'obwakabaka obujje n'ebyoyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kati ekyo Sitaani kye yakyusa kwe kuteekateeka enkola eno eya New World Order oba agenda ng'ayagala buli ekikolebwa ku nsi kikolebwe nga bwe kikolebwa e Magombe. Obugwagwa, obutemu, ayagala ensi nga teriimu mateeka kyategeeza. Ayagala ajjewo buli tteeka lyonna eririwo, ateekewo ensi the world of lawlessness nga tewali mateeka. Ensonga nti ekintu kino bazze bakizimba nga bakiyisiza mu human rights oba mu ddembe ly'obuntu nga banafuya amateeka agaliwo agagaana omuntu okwonoona n'okukola by'ayagala. Kwe kuleeta etteeka erya LGBTQR n'amalala ge bazze baleeta. Kati ekigendererwa kyakuggyawo ssemateeka yenna ali ku nsi mu gavumenti ez'enjawulo n'amawanga aleete ssemateeka omu oba constitution emu nga yeekola mu mawanga gonna. Era nga constitution eno nze ntera giyita Magombe constitution. Constitution y'e Magombe gye bayita New World Order. Teberezaamu nga buli ekikolebwa Magombe ne wano weekiri. Kakati nkyali ku mulamwa guno ogwa aliens. Nakunnyonnyodde ne mbagamba aliens zajja zitya zaazaalibwa oluvannyuma lwa malayika ba Sitaani okwegatta n'abakazi ku nsi n'abantu abatondeddwa mu kifaananyi kya Katonda. Enswera ki ziyina emibiri, ziyina omubiri ng'ogugwo naye nga si bantu, era n'ezimu zirabika bubi nnyo, bikulekule, they are monsters. Waliwo monsters kuba nazo zirimu ebika, waliwo monsters, waliwo n'ezifaanana ng'abantu. Ate n'okamba buli aliens zino waliwo n'ezifaanana obulungi ng'era bwekuyitako olabira ddala omuntu awedde emirimu. Kati ezo zo weeziri wano mu bantu era zitambula naffe. Era kyemmanyi obulungi kino ekintu kitera obbatuukako abantu abasinga. Abamu osobola ogenda mu katale naye ogenda okuwulira nga bw'ovudde mu katale kano mu bantu abangi owulira oli drained, owulira oli munafu nga n'omutwe gukuluma. Lwaki kikutuukako? Kubanga oluusi obwedda abantu b'oyisiŋŋanya nabo abamu si bantu. Oyinza n'okubanga obwedda w'oyimiridde ng'ogula engoye mu katale gwe ng'olowooza oyimiridde n'abantu kumbe oyimiridde na aliens. Kati ziyina n'obusobozi okusaakingamu omusaayi without your knowledge. Ate nno si aliens zokka, waliwo n'abaana ba nnabuzaana abava wansi mu nnyanja. Tutera bayita biikawuula oba baakawuula, babeera n'omubiri ng'ogugwo. Giba misambwa naye nga they are half humans, half snakes. They are half humans, half fish. Kitundutundu bantu, kitundutundu misota. Kitundutundu bantu, kitundutundu byennyanja oba bisolo. Ku nsi weebalira batambulanga ggwe. Asobola okujja mu katale n'anywa abantu nga 10 n'abanywamu omusaayi, tabaleka kufa. Guba gukendedde ng'oyamuvaako. Nsonga nti oyinza okugenda mu katale oli mwegayirizi, oli muweereza, naye n'ogenda okuva mu katale amazima gennyini ng'owulira n'omutwe gukuluma, ng'owulira tobitegeera. Kubanga oluusi obwedda w'oyimiridde waliwo alien oba waliwo omwana wa nnabuzaana, omwana wa Jezeberi nga musambwa, hafu muntu hafu musota, ng'obwedda ali mu kunywamu omusaayi. Kakati bwe mbagambira bannaye tusabire ensi. Kubanga eno enteekateeka Sitaani gy'akoze tayagala kukyusa bukyusa nsi kyokka, ayagala aleete abaana be ensi ebeere populated ng'ejjudde baana be. In fact Sitaani enteekateeka gy'alina enkulu yakuggyawo human race. Ayagala ensi agiggyemu abantu ateekewo abaana be, kubanga mu kusooka yaagamba nti yali yiye bwe baali baagimuwa. Era obusungu bw'alina ku bantu bwebwo. Agamba mbu baakwata ebibye ne babiwa omuntu. Kati owali obuzibu weewo. Ayagala aggyewo buli muntu yenna azaaliddwa mu kifaananyi kya Katonda, ensi yonna ebeere nga abantu abagirimu
nga bikulekule, monsters, aliens, nga mizimu na misambwa. Kati kino akibaze era alwano kituukiriza ensi ebeere ng'abantu abagirimu tebakyali mu kifaananyi kya Katonda, nga bonna bali totally defiled, nga bamaze okwegatta n'emisambwa bazaale ebyana ebitali mu kifaananyi kya Katonda. Kati omulembe ogunaddako gubeere ng'abantu abagulimu nga si bantu 100%. Kati aliens zino abooluganda mbagamba ki? Tetuteekeddwa kutula butuuzi tugambe nti owaaye oba zijje. Ekigendwa ky'obubaka buno kwe kugolokosa mwegerizi munnange tusabe kati, kubanga eno enteekateeka sitaani agiriko nnyo, ayagala agigguse by 2030. Naye kati olwali tusobola okusaba ne wabaawo bye tulemesa. Kambabuulireko ku Yesu bye yaŋŋamba. Mu ekyo ekiseera we nabagambidde wali mu episode yasoose oba ey'okubiri, Yesu bwe yanzija mu mubiri yanteeka mu kibatu kye n'antwala mu nsi ey'omwoyo. Era nga bwe nabagambye nalaba Yesu kwolwo namulaba nga munene ng'olusozi, kubanga before that yateranga okujja gye ndi ng'ajjira mu kifaananyi eky'obuntu, nga mutono ng'era ali mu sayizi ey'omuntu. Naye ku luno yajja mu maanyi ge, mu kitiibwa kye, n'ankwata mu mukono gwe n'andera nga ntadde mu kibatu kye. Naye mu kunnyumiza engeri gy'azaakola ebintu waliwo kye yaŋŋamba. Yambulira engeri ekkanisa eno eriwo olwaleero, engeri gye yagitandikamu mu ggwanga lino Uganda, n'ambulira engeri gye yagireeta. Era ekimu ku bye yaŋŋamba nti mu myaka awo egy'ensanvu Sitaani yagenda n'ateekateeka obukulembeze bwa Pulezidenti Amin eyaliwo, ng'amuleese n'ekigendererwa eky'okulemesa ekkanisa okubeerawo mu Uganda. Kakati Sitaani bw'amuleeta yamuwa mission ey'okutta buli mulokole yenna, ng'ayagala ateekewo entiisa mu bantu bagaane okulokoka, nga bwe kibadde mu ggwanga lya Iran ng'obukulembeze bwa Ayatollah Ali Khamenei nga bukyaliwo. Kakati mu ekyo ekiseera Yesu bwe yakiraba n'agamba kino nedda, kwe kuteekawo embeera, n'alonda omusajja ogwo pulezidenti aliko kati akulembera Uganda, n'amuwa abalwanyi batono. Era yaŋŋamba yamuwa abalwanyi n'abambuulira baali batono nnyo abaamukkiririzaamu, n'abateekamu n'okukkiriza n'obumalirivu, ne bagenda mu nsiko. Bwe bagenda mu nsiko olutalo ne lutandika. Era olutalo lw'ekinaana Yesu yaluteekawo n'ekigendererwa with an intention ey'okuyimusa ekkanisa ye, okuginyweza mu ggwanga lino n'okugibeezaawo. Kubanga rigimu eyaliwo n'abakulembeze Sitaani bye yali aleese baali bagenda kugirawo ddala ekkanisa. Kaakati bw'atyo Yesu bwe yaleeta gavumenti eno eriko. Naye kyavaawa? Kyava mu lutalo lw'ekinaana. Waliwo okufa, waliwo okuyiwa omusaayi, naye nga byonna bigendereddwamu okuleetawo enkyukakyuka, ekkanisa esobole okubeerawo nga bw'eriwo olwaleero. Naye nga kyava ku ki? Kyava ku beegayiriza abaasaba mu ebyo ebiro, abaayimirira mu kituli ng'Amini abayigganya, ng'abantu battibwa, ne basaba Mukama tuyambe okyuse obukulembeze buno. Yesu bwe yawulira okusaba kwabwe n'okwegera kwabwe, n'akka okuva mu ggulu n'ateekawo olutalo ne lukyusa ebintu byonna. Kati njala kugolokosa mwegerizi munnange otegeere omulamwa gwe tuliko. Njagala ofune cause lwaki ogenda kulwana. Eno ye cause eriwo. Bwe tusirika ne tugamba Mukama yamanyi ebijja bijje, kubanga Sitaani kyamuwandiikibwako okwonoona ensi, kambabuulire biba bijja kujja, naye oyinza obutasigala ng'oyimiridde ng'omulokole. Kubanga n'ab'omulembe ogwo mu kiseera kya Amini mu myaka giri egy'ensanvu baasaba, waliwo abalokole abaayimirira ne beegayirira ne bagamba Mukama kino tetugenda kikkiriza, omusajja ono muggyewo ne gavumenti ye, era Mukama n'akiwuliriza n'akiteekawo.
yawulira okwegera kwabwe n'akyusa ebintu. Kati buli mulembe Katonda abaako abantu balonze n'abafuukako amafuta okubaako bye bawakanya, naddala mu biseera ebifaanana bwe biti. Yesu akimbakoola yenna gye muli abeegayirize, kubanga guno mulimu Yesu gwe yampa, okukoola eggye n'okulitendeka. Ntendeka ate nkoola n'abo abeeteeseteese. Mugolokoke tulwanyise enteekateeka eno. Waliwo ebijja okuyitawo era biteekebwewo, naye nabyo tusobola obbinafuya ne bitakolera mu maanyi gaabyo. Kituufu ensi egenda kukyuka. Digital ID bagenda gireeta kuba enteekateeka Sitaani gy'akoze erimu ebintu bino. Bwe njogera ku New World Order etegeeza ebintu bingi. Ekisooka ku Yesu bye yandaga era bye yaŋŋamba bye bino. Olwaleero baagala baggyewo paper money oba currency eziriwo mu mawanga, naddala ssente ez'empapula, nga batutwala ku mutendera ogwa cryptocurrency oba digital currency. Kati mawanga agamu muwulira batandika okukozesa cryptocurrency. N'ekigendererwa eky'okutujja ku ssente zino ez'empapula batutwale nga batwolekeza enkola eya digital currency. Naye nga bino byonna bigendereddwamu kuleeta Antichrist kujja kufuga ku nsi. Kati ate waliwo n'enkola endala gye baagala okuleeta eya digital IDs. Baagala badibye ID zino zonna eziriwo ku nsi ze tukozesa mu mawanga eza kaadi baziggyewo baleete digital ID. Kati ate eyo yegenda okuvaako olutalo era yegenda okuvaako ebizibu byonna ku nsi, kubanga eyo si ID gy'omanyi, wabula ye 666 Sitaani gyagala okuteeka ku bantu bonna ku nsi. Eno digital ID bagenda gireetera mu foomu eya microchip oba nakyogeddeko gyo mu episode ey'okubiri. Kati eno kasita banaagireeta manya bumanya Antichrist ajja kuba amaze okujja. Ekyo kyo kijja kubaawo, tetusobola kiwakanya. Naye ate waliwo bye tusobola okusaba Katonda n'abikyusa. Antichrist ajja kujja, ne bw'osaba tojja mulemesa kujja. Naye olwaleero waliwo Katonda by'agamba nedda, bino abaana bange banaasaba sijja kubikkiriza kujja. Kati olwaleero eno enteekateeka gye twogerako nnene nnyo. Erimu okuleeta digital IDs, erimu okuleeta cryptocurrency oba digital currency ng'eri emu. N'ekisinga obubi kwe kuggyawo gavumenti zonna eziriwo nga baagala baleete gavumenti emu, one world government, nga ye gavumenti efuga amawanga gonna. Kati zino enteekateeka zonna bwe tuleka zituukirire, amazima gali nti ensi eba egenda kwonooneka nnyo. Kituufu waliwo ebijja okubaawo. Ebiro nga biyise, Antichrist ajja kujja mu biro bye nga bwe kyawandiikibwa mu Basessaloniika ekyokubiri oba 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Pawulo ng'atugamba nti ekyama ky'obujeemu weekiri era kigenda mu maaso, naye ono omuntu ow'ekibi tayinza kuvaayo okuggyako ng'amuziyiza amaze okuvaawo, ye Mwoyo Omutukuvu. Era kambaddiremu ebigambo bino gyo bye nayogedde. Ebintu 5 mu kiseera eky'emyaka 7 egy'okubonabona nga kituuse, ng'okwakkulibwa kumaze okubaawo. Njogera ku rapture, kubanga rapture yegenda osooka okubaawo. Then emyaka 7 egy'okubonabona giryoke gijje, egitabangawo kasookedde ensi ebaawo. Waliwo ebiteekeddwa okusooka okuvaawo, era bye bino bye ŋŋenda okugamba. Before ng'ebyo byonna tebinnabaawo, ekisa kigenda kuvaawo ku nsi. Omwoyo Omutukuvu agenda kuvaawo ku nsi addeyo mu ggulu. N'obwakabaka bwa Katonda bugenda kuvaawo mu ekyo ekiseera ekya rapture, buddeyo mu ggulu. Erinnya lya Yesu lye tugoberamu emizimu ligenda kuvaawo ku nsi liddeyo mu ggulu. N'omusaayi gwa Yesu gugenda kuvaawo ku nsi guddeyo mu ggulu. Kati awo ensi balyoke bagirekere Sitaani okumala emyaka 7 nga yafuga mu mawanga gonna. Lwaki bino biteekeddwa ovaawo bye mbagambye? Kubanga Sitaani tasobola kujja ku nsi kufuga mu maanyi ge gonna ng'ekisa weekiri, ng'Omwoyo Mutukuvu waali, ng'obwakabaka bwa Katonda weebuli, ng'erinnya lya Yesu weeriri.
nga n'omusaayi weeguli. Ebyo bimunafuyiza ddala, kubanga bye bintu bitaano ebiyamba ekkanisa ya Kristo okubeerawo ku nsi n'okuwangula Sitaani. N'ekisinga obukulu ekigambo kya Katonda, lwakuba nti mu bintu Yesu bye yaŋŋamba ebigenda ovaawo, ekigambo kya Katonda tekiriimu, kubanga ekigambo kya Katonda kiribeerera era kibeerawo emirembe n'emirembe. Kyo tekivaawo, kubanga kya mirembe na mirembe. Ensonga ki Yesu yayogera mu Matayo essuula eya 24 olunyiriri lwa kumeka olwa 31 lwa mmeka ng'agamba nti ebintu byonna biriggwaawo. Matayo 24 wa 25 35 24 35 agamba nti ebintu byonna biriggwaawo naye ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo. Yagamba eggulu n'ensi biriggwaawo naye ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo. Kale ekintu kyokka ekijja osigalawo ekigambo kya Katonda, kyo tekirivaawo ne mu kubonaabona okunene, kubanga kye kigenda okutuukiriza obunnabbi bwonna Yesu bwe yayogera okuyita mu Yokaana mu kitabo eky'okubikkulirwa kyonna ne Danyeri nga bwe yabyogera. Kati njala bagamba abooluganda, waliwo ebirina okujja okusinziira ku byawandiikibwa nga tetusobola bikyusa, nga ne bwe twegayirira tebijja kuvaawo. Naye ate n'enteekateeka New World Order, ekizibu ekiriwo, Sitaani ayagala agitongoze ku nsi ekole mu maanyi gaayo nga ne rapture tennajja. Teeberezaamu mulokole munnange olunaku lukye osindika abaana b'oku ssomero bagende okukomawo nga babasiyaze baana balenzi. Ojja kuba mu ekyo ekiseera bwe tuleka bijje byonna mu nteekateeka eno, ojja kuba oli awo mulabe we yakuwala nedda akwate ejjambiya ajja akulumbe, kubanga tewali tteeka limugaana kutta. Sitaani eno enteekateeka bwe tumuleka n'agireeta yonna n'ebeera fully implemented nga bwe baagibaga mu constitution yaabwe, enteekateeka eno eya agenda ya New World Order, kitegeeza amateeka gonna agaliwo agavunaana abantu ne gabasingisa n'omusango mu kkooti gagenda kuba gavuddewo. Kati ng'omuntu wa ddembe okusiyaga, omuntu alina eddembe okukola obwenzi, omuntu alina eddembe okutta n'okukola by'ayagala byonna. Ensonga lwaki Yesu ayagala tugolokoke tusabe. Wabula ebiro nga bituuse, eby'okujja kw'omulabe wa Kristo bijja kubaawo, naye ebyo byonna birina tuukirira nga Yesu amaze kudda era ng'akwakudde ekkanisa ye. Rapture erina kumala kubaawo. Lwakuba ntiza ekintu ate ekyantiisaamukko kye kino. Yesu yayogera Matayo essula 24:15 ng'atugamba nti bwe muliraba ekyomuzizo eky'okuzikirira nga kiyingidde awatukuvu, asoma bino ategeere. Kitegeeza ki? Nti ekyomuzizo eky'okuzikirira ye digital ID gye njogerako. Kasita banaamala ogirangirira mu nsi yonna nti gye tugenda otandika okukozesa. Ate nno bwe njogera ku digital ID kambabuulire kyetegeeza. Digital ID eno microchip, era n'omusajja gwe baakwasa contract ey'ozikola ali mu America yenna gagga gwe bayita Elon Musk. Essaawa zino omugagga gwe babala tiyasinga obugagga mu nsi. Olwaleero alina kampani gye bayita Neuralink. Eno kampani yeekola microchips zino, era jjo nalaba ku mawulire nga waliwo omusajja gwe bakozeeko successful implant nga bamutaddemu digital ID eno oba microchip nga gy'agenda otandika okukozesa n'okutambulirako, era nga balaga nti akomyewo azza engulu oluvannyuma lw'okumukolako implant eno oba surgery. Bamaze omuteeka mu microchip, bagiteeka mutwe munda, era bakozesa artificial intelligence oba robot yeekola surgery ne drillinga wakati mu mutwe gw'omuntu n'eteekayo kachipu kano munda. Bakateeka mu kitundu eky'obwongo kye bayita basal ganglia oba akatundu akafaanana ng'eriiso, ke katundu akalimu subconscious y'omuntu oba ke katundu akalimu subconscious mind. Kati ate akaakafo
ke kafo connecting emmeeme eyo n'obwongo obuli physical ne physical mind. Yensonga lwaki nti buli muntu anakkiriza okumuteeka mu microchip eno gye bagenda okulangirira nga digital ID ajja kuba amaze okutunda emmeeme eri sitaani era nga talisonyiibwa. Kubanga era kyawandiikibwa ne mu Kubikulwa essula 14 n'olunyiriri olw'omwenda. Yokaana agamba nti awo n'endala malayika owookusatu n'agoberera era n'alangira n'eddoboozi ery'omwanguka mu bwengula bwonna obw'ensi ng'agamba nti omuntu yenna anakkiriza okusinza ensolo n'okusinza ekifaananyi kyayo n'akkiriza n'akabonero ak'erinnya ly'ensolo okuteekebwa mu kyenyi kye ng'ategeeza mutwe gwe oba ku mukono gwe ogwa ddyo, oyo talisonyiibwa, alisuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Kakati kitegeeza ki abooluganda nti mu ekyo ekiseera nga digital ID ezze omuntu yenna anakkiriza okugimuteekamu. Kituufu abantu bajja kutya okufiirwa emirimu kubanga bwe kyawandiika mu Kubikulwa essula 13:18 oba tutandikire ku 16. Yokaana agamba tewali muntu alisobola kugula yadde okutunda okuggyako ng'akkiriza akabonero k'ensolo mu kyenyi kyoba ku mukono gwe ogwa ddyo. Mu ekyo ekiseera abantu bajja compromisinga, baagala okusigaza emirimu, baagala okusigala nga balya banywa nga bakola transactions, naye buli muntu gwe banaagiteekamu aliba talisonyiibwa era alisalirwa omusango ne gumusinga. Kati wano ffe tulina okubeerera abagumiikiriza kati ne tunyweza ekituweereddwa, ne tukola okwagala Katonda, ne tutambulira mu kigambo. Yesu bw'ajja aleme tuleka, kubanga bino byonna bigenda kubaawo mu maanyi gaabyo ne mu biro ebituufu nga Antichrist amaze okujja ate nga ne Yesu amaze okukwakkula ekkanisa ye. Awo biryoke bitandika okubaawo nga bwe byawandiikibwa mu kitabo eky'Okubikkulirwa. Kati akabonero k'ensolo ke kano ye microchip eno gye njogerako gye bagenda okuleeta nga digital ID. Wabula egenda kukola etya nakyo kankibabuulireko. Buli muntu bagenda muwa koodi, nga koodi eyo gye bakuwa koodi eringa bw'olaba number plate. Olwaliro buli mmotoka erina number plate yaayo. Kati ne wano bwe kigenda okubeera buli muntu bagenda muwa ennamba kw'atambulira. Nga bw'ogenda mu banka bakubuuza bakugamba tuwe koodi ng'ogamba 234 kati nga ye koodi y'omulala ng'ajja nga bamugamba tuwe koodi ng'agamba 235 olugibawa gye bateeka wali mu kompyuta ne balyoka bafuna data yenna akwatako. Kati eno koodi egenda kuba mu namba 33 nga zonna bw'ozigatta zikola 666 oba nga ziri equivalent to 666. Kati wembaga bino byonna ebintu no babindaga, naye mulina okutegeera nti bino byonna byenjogera kati bijja kubaawo nga Yesu amaze okukwakkula kkanisa. Naye ate mu kiseera nga Yesu anaatera okujja okukwakkula ekkanisa, Antichrist alina okuvaayo ne digital ID bagireete kasita kinaamala okulangirirwa nti ekiseera kituuse tukozese ID emu mu nsi yonna gye njogerako. Awo Yesu agenda okujjira okukwakkula ekkanisa ye, kubanga ke kabonero ak'enkukunula ke yatuwa, tewali kalala. Ekyo yakyogera mu Matayo 24:15. Agamba ke kabonero ke tujja okulabira, newankubadde tewali amanyi lunaku, tewali amanyi ssaawa, naye tusobola okutegerera ku ako akabonero ne tumanya kino Yesu si kyeyayogerako. Kasa tunaalaba digital ID nga bagitongozza nga bamaze ogireeta ng'etandise okukola, awo asoma bino ategeere. Eyo mpiseeyo kubalaga ekigenda mu maaso. Ngambagamba olwaleero tuyimirire tusabe tuwakanye ku nteekateeka eno eya New World Order. Waliwo ebitalina kujja abooluganda. Bingi bye nsobola obbagamba era bingi bye nkyababuulira okusinziira Yesu ku bye yandaga. Naye ngenda kukoma wano, nja kukomawo mu episode ey'okuna mbabuulire ebirala okusinziira ku nteekateeka eno
eya New World Order nga Yesu bwe yandaga. Ebigenda okubaawo bijja kubaawo naye tulina bye tusobola okukyusa n'okuwakanya. Mukama abampere nnyo omukisa.